Thank you so much. Personally, mbera wane ntambula nembalaba nembabuza ko netwekuya ku bifaananyi naye n'ensonga lwaki nkikola lwansonga nti eno audience eno yanjawulo naye mu audience eno buli kiseera mbeera njagala okulawo ekyenjawulo. Omwaka ogwaggwa mwalaba Katalea ne Kando abaaliwo sijja kyo naye mulabye enjawulo yaabwe omwaka guno mulabye nti atuuse nnyo mwongera okuwagira abayimbi b'e Uganda. Okay? Naye mu support yange n'okuzimba music industry sirekerawo mbeera njagala nnyo okuwa abantu platform ne support kubanga mpulira buli lwendaba omuntu yenna ng'akimekinga ngamba singana oli. So ladies and gentlemen, right now I'd like to introduce to you two friends. These are little girls. One is 14 years old and the other one is 16 years old. Come on, baby girls, come on. Where are they? Come on. Yes. Banaba baby. Yes. What is your name? I want you to be loud. Put the keys out. So come on, what is your name? Praise. Praise. What's your name? Beata. Okay. Beata because that's my daughter. She's 16 years old. Now, Ayimba naitandikira ddala nono bamwita Praise. Njagala kubawaayo seconds eddakiika emwemu just bayimbemu ku keys because kirungi nnyo okuwa abaana bano platform. Tujja kutandika ne muwala wange akoneko katono ate yabeera ku ssomero then bwetuma shat 7 muveeko tutujja aba express wekye tujja. So what can you sing something? It doesn't have to be a full song. I just want to hear your voice. Okay? Okay. Sisters.